Sabbiiti eno ekitongole ekitwala ebyenjigiriza ebya waggulu ki National Council for Higher Education kyafulumizza olukalala lw'amasomo ab'amatendekero ag'enjawulo ge gasomesa naye ng'amatendekero gano tegagoberera mateeka nga bwe kirambikibwa mu tteeka erifuga amatendekero aga waggulu. Ekintu kino kyawanisizza nnyo emitima gy'abantu abasomerako mu matendekero gano kosa n'abayizi abakyasoma nga bagamba nti bandiba nga basoma mpewo. National Council for Higher Education is being accused of sleeping on the job. What about the minister herself? So these questions she will need to answer because we are in a crisis. I also have a degree. I don't know whether I still have it or not. Olwaleero Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku byenjigiriza ebya waggulu w'ekitiibwa Dr. John Krizesto Muyingo asomye ekiwandiiko mu Paalamenti ekinnyonnyola ku mbeera eno ng'agamba amasomo oba Diguli zino tezinnaba kusazibwamu wabula waliwo amatendekero agakyeremye okutuukiriza ebisaanyizo ebyetaagisa mu kusomesa amasomo gano. The Ministry of Education and Sports wishes to assure you and assure the public and all stakeholders around the world that qualifications of graduates on programs that have received prior accreditation in accordance with the National Council for Higher Education minimum standards and regulations by National Council for Higher Education are valid. So we shouldn't have the worries at all. Wabula ababaka bagamba ekitongole kya National Council for Higher Education ko ne Ministry ebyenjigiriza byonna byetaaga kwekenneenyezebwa kuba ne mu ministry mwennyini mulimu vulugu atagambike yeetaaga okutereezebwa. I will tell you that the law empowers the National Council to accredit courses. But the law is silent on two issues. One, what happens to an institution that does not submit their courses for accreditation? What happens to them? What happens to programs where students have graduated and yet their courses were not assessed or resubmitted for assessment? What happens? This is a matter that our committee, perhaps through you, Right Honourable Speaker, our committee on education should take interest into. Nga tetunaba na kugenda mdoba course teziriyo zo university ziri recognize nakyo kibuuzo kirala because bw'oba osomesa ebitaliyo naawe tobaayo. So tulina omulimu munene okulaba nga tuddamu okwekenneenya education sector. Muyingo agumizza eggwanga naddala abayizi abasoma amasomo agaalabikidde ku lukalala nti ebbaluwa zaabwe entuufu era tebasaanidde kweraliikirira. Amasomero ago agabadde geetaaga okubeera reviewed. Ago gemwayise expired abamu gemwisa sigali tekiriyo mu tteeka ekya expired. Diguli ze baabawa zonna ntuufu era kasita beera nti bakola program oba degree course oba degree program nga yali ekkiriziddwa National Council for Higher Education. Okusinziira ku tteeka erirambika ebyenjigiriza buli wakati w'emyaka 5 ne 10 wateekeddwa okubaawo okwekenneenya ebisomesebwa oba ddala bituukana n'omutindo nga mu nnongoosereza Minisitule y'ebyenjigiriza zeeyagala okukolebwa mu tteeka lino baagala kino kikyusibwe kifuuke kyakadde konna kuba buli kaseera ensi ebeera ekyukakyuka ssaako n'ebyetaagisa mu katale k'emirimu. Hasif Sekiwunga, BBS Terefayina ku Paalamenti. N'abazadde mubagambe emitima gibakkakane abaana bammwe baasoma era balina diguli n'abatanaba kuzimala diguli. Kale mawulire gambuuze ezo nno ensonga ng'esigadde nakumbale okutuuka